Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Sisimuka wano mu Ndobeso. Banange Mukunja saa sikiriza nti omaze n'onkubira gye baliko Mukunja. Kale. Kati Mukunja ninamu obuzibu ssebo bwe njagala okuzuula. Oba sekya amaka gange gasaanawo. Kiki? Mukunja obuzibu bwa landiredi waffe. Kiki? Landiredi afuuse landiredi. Simanyi kigenda mu maaso wakati wa bba wange ne landiredi waffe. Bba wange aveewaka nga tukkanyiza bulungi agenda okufulumayo bw'ati okutuuka mu nju abanga omusota gwe batemyeko akawuuwo bamanga omusajja Mukunja nga alyoka atandika okuyomba, omusajja nga atandika okumpisaamu empi, omusajja nga yeeronda kano yeeronda kali, buli wayingira wati ewalandi road. Ewalandi road aba ageze kukolayo ki? Aba bw'atwala rent. Ne bamugamba nti nze kantwale rent Mukunja takkiriza. Yo yenyini angamba nze sente nze nzikola ki nze nzeetwalira ate nga sente nze nzikuŋŋaanya ndeeterayo omutwale mmeka nenzikuŋŋaanya baziwala nga nampa sente nzitwaleyo ewalandi road. Naye omusajja oluvayo bw'ati omusajja nga atabuka, omusajja nga akambuwala, nze simanyi nakumanya Mukunja oba omukazi ayagala bba wange, simanyi oba omukazi akola biki simanyi. Naye buli wagenda ewalandi road bwe buzibu bwange Mukunja. Kati gwe oyagala kumanya ki? Mukunja njagala kumanya landi road yanjagalira omusajja wange kyenjagala okumanya nange ndokendabe kyenzizaako. Kubanga mpulira nkola okuggwako emirembe lwa landi road. Kati eno essimu gy'ompadde yaani? Essimu ya landi road Mukunja. Kale onaayogerako naye? Kale beerako ku simu tovaako. Kale. BFM ekitabuli ky'omuziki onaawulira. Ento ya pusi. Halo nnyabo. Wandi ssebo. Njebaleko nnyabo. Kale ssebo nawe gyebaleko ssebo. Wanjogerako n'ani ono? Nze muganda wa mukulu wa Seninde. Mukulu wa Seninde? Seninde ali awo oba basula ku nnyumba izo? Obadde ogamba ki ssebo? Nze mukulu wa Seninde Justin mbadde nina bye njagala twogeremuuko. Nga tukwata banako. Ate kakati Seninde yazzeeko ewange. Nga mukulu we nanyinyonnyolamu ensonga n'aŋŋamba nti nkubuulire nze gw'olaba wano omukazi ŋŋenda kukola ki? Ŋŋenda kumugoba olw'ensonga ezimu oba endala. Ne mugamba ye omukazi oguba waaki atalina buzibu, mukazi we obadde omulinamu embeera yonna. N'aŋŋamba ŋŋenda kumugoba olw'ensonga simanyi oba landi road oba kiki oba kwegamba nga tabitegeera bulungi. Ne mugamba olabika oyagala kugoba mukazi nga talina musango. Kati ne mugamba naye nja kumala kwogerako ne landi road. Yes sir. Nga tonnagoba mukaki? Kubanga abeera amukuba mbupulira amukuba simanyi akola biki. Kati neebuuza kati tukole tutya? Naye nze sagamba kutamugamba tuntuza mukazi. Tewakola ki? Amazima gali nti nina akadimisa kange wenyimirira nenengerera abapangisa. Kakati lumu mba nyimiridde mu kadimisa ako nina okulengera omukazi nga yeekuunyuula eguni mu nkwawa wateeka mu nva. Ngateeka mu ki? Wateeka mu nva. Akuunyudde enkwawa atadde mu nva, azze ku yookubiri atadde mu nva. Amaliriza azze eno wansi. Azze wansi waki w'omuzigo? Azze eno wansi mu bukyala. Akuunyudde ateeka mu nva. Okuunyuula kyakuunyuula ki? Neebuuza yiyi kiki kyagendera era kikyagoba. Ngenda okulaba ng'asitama ku ntamu mpulira akuka.
bannange nansirika nangamba bannange kyonna kyabalaki kikulu kakati mbandi awo nga bba aleese ssente nasooka munnyonnyola embeera za mukazi we ng'olwo luyita mbandi awo olulala neno nali ntambuddemu nkomawo olweggulo namba okulaba omukazi yeeyambudde ali mu kwetooloola muzigo ng'akola ki ali mu kwetooloola muzigo nga gw'olaba nanze ndaba naye ye teyandaba nti nkoze ki omulabi oli mukadirisako wali ni mukadinisa kangaawo kakati teyandaba nti mulabye ng'era omwami akomyawo bbaasa tekyansikako nenyiiganya weyajja ne mugamba naye lwaki teweesonyiwa omukazi oyo n'ofuna omukazi omulala kubanga empisa ze n'ebigendererwa bye simanyi kikyaluubirirwa ekisooka wuuyo tazaala namugamba bugambi mugobe kyamugamba mutuntuza namugamba mugobe ofune abalala wuuyo ndaba tazaala ofune abalala akanyaga wakulya mmere waddiza ttooyi wakola akasasiro we seveni kujja kuddiza ttooyi tukamumva kola gwa busezi nemugamba oba oli awo kola kifuna omulala naye samugamba mukuba nandiroodi wandise naye kimanyi nti oyonoona maka g'abantu nze nali numirirwa musajja kubanga nange ndi muzadde mbazadde oyogera ne mukunja wa BTFM mu ndobeso bwe balandiroodi abonoona obufumbo bwa bannammwe bwafuka mu nva era gwe buli kimu nga gwokiraba mukazi gwe landiroodi oli mubi nnyo oli mu ndobeso ne mukunja nange yandono gwe mukunja toli muzadde sinikira n'ebyo ebinyo watya nga bakikola mwanawo n'ekikyolabye mu mbeera eno mbuuza landiroodi amaka goona agagaza ti maama buli seera era abeera mukadirisa ng'alingiza eno nze ndabanga abadde ayagala okwezza ekintu oba ayinawo abaana ayagala bafumbiza omwami ono ayinza okuba landiroodi yennyini yayagala okwekwata ekintu mundaba tonnamuzaala naye nga kimufusa mumba yeekuunyuula eno yafuuka lwekuunyuula nawe mukunja nawe twalire biyinza kuba byonna byayogedde tekuli kituufu naye nakacwa mutuliisa bweweekuunyuula kyesikiriza mbu kyawo tekiriyo naye okyoloza ate tusobola sooka olindeko bwagamba nti ali mukadirisa ate nga bwemanya banange musooke mulindeko bwagamba nti ali mukadirisa landiroodi ono alimba landireddi oli ali mu sitowa afumba yiye ennyumba zakula zikyezo mwamulengera lwaki awaayira ayogera ekituufu nti yeegwanyiza omuvubuka oli nkoko wakeemanya weemanya era gwe ng'oli awo buli seera obeera mukadirisa weyeemanyiza bw'okyololoza wanje waalaikum salamu warahmatullahi taala wabarakatuh essebo ono okutinginya obusola Muhammadi nga ndimangira naye olaba landiroodi oyo mukazi alumirirwa yalaba nga omukazi ayonoona ebintu omukazi alumirirwa naye ate n'oli omukazi naye atujje afukamira atya mu sepiki n'atandika mutamanya naalongo namba ya tiimu chekiti naye bannange muuko omusajja omukazi agambye watyanga wuwo naye mukazi gwe landiroodi nange kyendabirabiko olina kigenderamu ekyo naye n'abakazi abaliisa abasajja ebikyafu mwebereremu watyanga babiriisa mmwe webale tuweza tiimu chekiti ebaagala nnyo bannange webale nnyo aba tiimu chekiti naffe tubatumidde nnyo muukuunena katyonamu oti mwebale kuweereza ono Albert Katongole wa bodaboda ku Mambule ku ndobesa eyo nteesa ngamba landiroodi oyo wambwa ayingirira n'ebifa mu bapangisa abo oba yayagala okwagala omusajja wa munne mukubire n'akayimba nfa kubikwatako akakazibwa ekkapo endobesa eyo ngiweerezako Magola Fred ajja Mama Isma asuubuza soda ne Amidu Mukenzi Albert Katongole wa boda ku Mambule wanje omukazi ati kumasira nkugambye naye omukazi yekaza bwekaza ayagala okuba wa munne yekaza bwekaza mukunja wanje kale mukunja omukazi naye ali mutusiba yako tumanyira tutubuzaabuza osobola okukutama mootamu n'okyololoza
Nakamba kino tinna musajja amwagala. Lwaki alumirwa ati satoyi simanyi akola biki. Mwe mwaki mukyoloza munva? Tasobola kuba ng'akyoloza naawe. Wunza gwe mukuyeyo osobola okikola omukazi ati atumanyiira. Nze bw'okyoloza n'ozifumbako sifaayo naye kuzikyoloza n'ozijjulirawo. Wanje? Kale tuweereza. Kale. Olujja omuyimbi omuteekalagala mpigi maaka. Ne landiroodi aliwo abamuteekawo nga kamulingiza. Landiroodi yeesonyiwa amaka gamuleta nga yeegwanyiza omusajja w'abandi bambi ono kuuludde. Amulumirirwa muzadde. Kuweereza naye mukuunya ze ŋŋamba oyo omukazi ku yayogedde byonna byonna temuli mu kituufu na kimu. Ze ŋŋamba ayogedde byonna ayagala kwezaddiya. Landiroodi batulekera amaka. Sigadde nze Alex Kaule Bombo wano kw'ekiseero. Muzeeri endobe etagisuwa wano kw'ekiseero Kaule Bombo. Naye mukunja bambi walaba n'ebivumu by'abakazi ng'olabye nga bavuma ggwe naye ng'etteko okuvuma kati gwe mukazi gwe ebyebyoya wali okunyula enkwa wali okunyula zaati n'ofuuka munva kyolulu naye abakazi mwajula obulogo. Nze oyo Mukama yalinnyamba bambi sibikola bandumudde eri Katonda. Omusajja yagenda okukukwana tewasooka kumuloga naye akutuusiza waka kati omuloga abakazi mweddeko banaye mweddeko mudde eri Katonda. Abapangisa ku nyumba z'ono omukyala bagende mu bisenge byabwe ayinza n'okuba yabatega bukamera ng'abalaba. Ate ekikulu kiba kirungi nnyo. Kino kiyiseewo mukunja naawe. Ebyo bintu alumirirwa. Mukunja era gw'olaba nze ndooza Landlord takyalina kyakola biseera abeera mukadirisa akoze atya amanyiza. Alumirirwa abapangisa be. Kudiru kinu. Tayagala basigazeemu kasala kkubo. Nze tabawaayira. Kuba kyakola nesisimuka. Omukunja nakachwa na moto mu balanguzi. So, Napoleon's osmosis created the photosynthesis of France. Are we together, class? Madam Yinge. Madam Izagwe tichampamire. Lwaki ansa y'omwana wange wagisazizza? Ansa ki? Wabuuzizza kiki baserese ekitayina langi nga tekita